LEERO mu byafaayo buli ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda ensi ekuza olunaku lw'abamawulire okwetooloola ensi yonna olumanyiddwa nga The World News Day mu lulimi Olungereza. Olunaku luno lukozesebwa okukuba ttooki mu mulimu ogw'enjawulo okolebwa bannamawulire mu kutuusa amawulire ageesigika ate nga ga mazima kw'ossa n'obuteekubira eri abantu naddala mu kuyamba ennyo mu kukyusa embeera z'abantu mu ngeri ez'enjawulo. Olunaku lw'amawulire olw'ensi yonna era lukozesebwa okusiima abantu abakola amawulire mu ngeri ekuza ensi okuva ku ddaala erimu okutuuka ku ddala kw'ossa n'okuwulira obujulizi ku butya amawulire kw'ossa ne bannamawulire bye bakyusizzaamu obulamu bw'abantu mu makowe ag'enjawulo. Olunaku luno era lukozesebwa n'okusiima bannamawulire olw'okukolerera mu mbeera ezisoomooza okutuusa okumanya ku bantu kw'ossa n'okulondoola ensonga okusobola okutuuka ku mazima gonna ku nsonga eyo. Ku lunaku luno abantu bavaayo ne balonda emboozi ez'enjawulo ezakyusa obulamu bwabwe kw'ossa ne bannamawulire okuvaayo okutotola butya baakola emboozi ezo kw'ossa n'okulaga okusoomoozebwa kwe bayitamu nga bazikola. Emboozi bwezi tizisinga kwetoolera kuwanika obuli bw'enguzi okufera abantu kw'ossa n'okwanika ensonga eziyamba omuntu wa bulijjo kyokka nga zisuuliddwa mu guluka. Ku mulundi guno olunaku luno lukuziddwa ng'ensi erwanagana ekirwadde kya ssennyiga wa COVID-19 ng'era essira lyakuteekebwa ku butya bannamawulire banoonyezzaamu amawulire mu kutya okw'obulwadde buno. Okusoosowaza kwakuteekebwa kuwaŋŋanga ekirwadde kino mu ngeri y'amawulire gye gatambulamu. Leero mu byafaayo olunaku lw'amawulire olw'ensi yonna.